Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda akodo okwekaffe ekabanda musoke owennabalanga obukoba kyaggwe kala amatendo nze nkubuuzako nateera olunaku olwaleero kyenkuleetedde nkuleetedde emyezi mu Luganda n'emikisa gyagyo okusinziira mu mwezi gwe wazaalibwamu era ng'olunaku olwaleero nsoose n'omwezi ogwa January oba Omuganda gwe yatuuma Gatonnya. Munnange bw'oba wazaalibwa mu mwezi gwa Gatonnya mbu abantu abazaalibwa mu mwezi gwa January oba mwezi gwa Gatonnya mbu baagala nnyo okwezuulira ebyabwe ebijja babeera beewulize naye nga beesigwa obwamakanika bwe baba basajja bubabeeramu nnyo omukisa mwattu tebatera kulaga nnyo kye balowooza bwe babeera bakyala basobola bulungi amaka gaabwe abo be bantu abazaalibwa mu mwezi ogwa January oba guyite Gatonnya. Weebale kutugoberera ku nsi Buganda ati munnange ensi Buganda kuno okwekwaffe ekabanda musoke ekanzire ennabalanga bukoba kyaggwe ayi Katonda okuuma Namulondo.